Mwase mkyano natera mikwano gyaffe tubabuzaako nga tusinzira hano ku Projourn Media TV gwatandaba ku subscribe agenda maaso kikole mbwangu nnyo tusobole okutusaako amawulire gaffe agabeera gakagwawo. Omukulu amanyikiddwa nga James Mubiru Councilor wa Rubaga North oluvannyuma lw'ennaku ennyingi okugezaako okwagala okugenda mu ddwaliro okulaba ku Segirinya Muhammad alabe embeera ye eri butya bweyimiridde bw'atyo olunaku olw'eggulo we yafunye ku kakisa akugendayo okumulaba nga bamaze okumugaana okumulaba ennaku oba ebbanga eriwera bw'atyo bwe yetadde mu kkubo ne yeesa mu ddene n'agenda alabe ku munne oba muyite muganda we amanyikiddwa nga omubaka wa Parliament ffenna gwe tumanyi obulungi Segirinya Muhammad. Yakomyewo n'ategeeza eggwanga nti bannange tufudde kino kibi nnyo ekigere ky'omukulu ono Segirinya Muhammad kigenda kulabika nti kisalibwako kubanga yagenzeyo namulaba ng'ekigere kiri mu mbeera mbi nnyo kivunze kyonna kigenda kuggwawo n'ategeeza mangu nnyo n'agamba bannange kino ekigere kyetaaga kusalibwako obusalibwa kubanga kiriiribwa. Ye yagenze maaso n'ategeeza nti kansa alidde ekigere ky'omukulu ono yenna n'akisensera ali bubi nnyo n'ategeeza nti tasobola yadde n'okulabika nti ayogera ali mu mbeera mbi nnyo. Yagezezaako okulabika nti amusakemu ku bigambo asobole okulabika nti asobola okubaako n'ekyayogera naye yagambye omubaka ono talina n'agogera ekigere ekimuluma okufaako obufi embeera ye mbi nnyo tasobola yadde n'okulabika nti abaako kyayatuukiriza mu mbeera eno. Nagenda maaso n'ategeeza ye tamanyi nsonga lwaki bagenda maaso n'okulabika nti bamuleka abeere nga obulamu bwe bulumizibwa bwe butyo kubanga yeebuuziza n'agamba naye mazima lwaki muleka omuntu omulwadde afaanana bw'ati ne mumuleka n'avunda okuggyako nga mulina kigendererwa kyakulabika nti avaawo mu bulamu bw'ensi eno akkirire ekaganga. Yagambye embeera ya Segirinya yeraliikiriza n'agamba we yatunudde ku muganda we yawulidde ennaku ey'amaanyi ng'awulira ayagala nakukaaba bukaabi ng'awulira oba yalibadde alina kyayamba naye nga ye mu mutima gwe nga talina buyinza busobola kumuyamba kubanga yo gavumenti yaffe yetutwala yerina okusalawo ekyokola yerina okutugamba kati omuntu mumukole we muti oba kati omuntu mumukole we muti. Yagambye wabula ekigendererwa ky'abantu bano balabika omubaka waffe bagala affe atuleke tulabike ffenna tugende maaso nga tukaaba amaziga gategenda kugwa ku mitima gyaffe. Yagambye embeera y'omubaka ono si nnungi nnyo nakamu nakatono naye kye yagambye katusabe Katonda abeere ng'agenda mu maaso amuyambe kubanga ffe ng'abantu tetulina kye tusobola mu kiseera kino. Naye yagenze maaso n'ategeeza nti embeera ye mbi nnyo bulijjo nkugamba nti naawe ali eyo weeteeke mu bigere bye nenkugamba Munnayuganda nenkugamba omulokole omusiraamu omuki yonna gy'oli ng'olina ky'osobola okukola nenkugamba saba ky'oba okola kimu kusabira omubaka ono Segirinya Muhammad ate si yekka ne munne Alani Ssewanyana basobole okulabika nti bafuna obujjanjabi basobole okulabika nti bafuna eddembe lyabwe ery'obwebange. Abakulu bano emisango egibavunaanyizibwako gyakulabika nti gya bikolwa eby'obutujju abigenze maaso okulabika nti bibeerawo mu ggwanga lyattu Uganda bannaye bebavunaana. Abakulu bano basuubirwa okubeera mu kooti mu mwezi guno gwennyini ogwa Museenene ennaku z'omwezi 23 nazibagambye waggulu awo olunaku olw'eggulu. Bannaye mugende maaso nga musabira omubaka ono kubanga n'abantu bennyini abagezako okugoba ku misango gyabwe kati nga Shamye mu Malende olunaku olw'eggulu twamba tusizaako ne tubagamba nti naye bamunoonya bubi nnyo bagala kulabika nti basaanyawo obulamu bwe. Bannange simanyi ekigenda mu ggwanga lyattu Uganda. Amawulire gaffe agasingawo ku nsonga eno tujja kuba tugongerayo mu maaso kaawo katono naye bweyongera okwekumira ku Projourn Media TV amawulire gaffe ag'entertainment gasange ku projournmedia.com. Bannange mbatumiddeko abalina kye bakola enkya y'olunaku lwaleero mujje baleko kansabe Mukama awa omukisa emirimu gy'emikono gyammwe buli omu kyalina kyagenda okukola enkya y'olunaku lwaleero. Nsaba Katonda akuwe omukisa nga gwamuyiika enkya y'olunaku lwaleero kikkirize era ogambe nti amiina. Kankomewo katono kamale osooka ofuna ku mazzi wano kanzije.